Fube okwetegekera empaka za volleyball eza African Nations Championship ez'omwaka guno ezigenda okuzannyibwa omwezi ogujja. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno wano mu ggwanga ekya Uganda Volleyball Federation kironze omukyala Shilla Buyungo okutendeka ttiimu y'eggwanga ey'abasajja egenda okwetaba mu mpaka zino. Empaka za African Nations Championship ez'omwaka guno zigenda kuzannyibwa mu ggwanga lya Rwanda oba erya Tunisia nga zigenda kukozesebwa ng'ez'okusunsulamu abagenda okwetaba mu z'ensi yonna eza World Championships. Ahmed Kiggundu ono nga yamyuka omukulembeze owa Uganda Volleyball Federation yagamba Shilla Buyungo alina obumanyirivu bungi mu muzannyo guno era akakasizza nga bwe bamulinamu essuubi lingi okutwala ttiimu y'eggwanga mu maaso. Balina amanya ge baatuwa kati twagenda nga tusengejja omu ku omu okusinziira history ekwatagana omuzannyo guno ogwa volleyball. So kati we twatuuse ku omukyalo ono Shilla Buyungo nga almost asinga bitundu 4 ku 100 bantu baadde batuwadde nga options nga tetuna kyakola okujjako naffe okumwenda osinga. Mu kwogerako naffe Shilla Buyungo atutegeezezza nga bw'ayise abazannyi 18 okutandika okutendekebwa nga beetegekera empaka zino. Ono agamba bagenda kuyingira enkambi sabbiiti ejja nga ku bazannyi 18 agenda kulondako 14 bagenda okutwala mu mpaka ez'akamalirizo. Sobola kugamba mbu yeno strength gyetugenda okugenda nayo naye kyetusuubira we tunamalira camp we tunamalira babo tujja kuba tumanyi as a team tuliwa wano we tugenda okuddukira naye kyensobola obbakakasa kyetugenda okubeera nga tutunuulira tulina okukola defense. Empaka za Africa Volleyball Championship zatandika okuzannyibwa mu mwaka ogwa 1967 era eggwanga lya Tunisia lye likyasinze okuwangula ekikopo kino emirundi emingi nga likiyina emirundi 10. Kale ago nno ge tusobodde okutuusaako mu budde buno.